Ennaza wano mu kusooka nabadde nsoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obutongoza olukiiko luno Buganda bumu mu Buwarabu, era ekyo kyawedde era mwasanyuse nnyo. Nsigaze emirimu ebiri emitongole olwaleero nina okubatuusaako okwogera, naye nga sinnayogera njagala nziremu ebibuuzo ebibasiiwa bwe biba gyebiri eyeetuukidde ndi wano nammwe olwaleero njagala mubuuze ebibuuzo mbitte ate njogere bwe mmala ntule tuleke tusanyuke. Omukulu gwe baayise okulungamya waliwo awanise omukono wali nga gw'omulonda nga bamuwa omuzindaalo nga mpandika ekibuuzo nja kufunanga ebibuuzo ndooza bisatu. Ebibuuzo ndowooza 9 binaaba tebimala. Ayogera erinnya lye kaakati ayogera linnya na kika olw'obudde n'abuuza ekibuuzo. Neyanza omukisa guno erinnya Kasa John n'eddira Kiwere Akabbiro Mmondo. Ekibuuzo kyange taata ngenda kisimba mu mwaka gwa 1990 paka 95. Nina Katikkiro gwensomako kuba nina byafaayo ayitibwa Paul Neil Kavuma, ng'ono yajja n'enteekateeka ez'amagezi ezaali empitirivu. Tujjukira mu kuzimba ekizimbe kyaffe eky'Emmengo mu mwaka ogwa 93 Kabaka waffe bw'awaŋŋangusibwa 53 Kabaka bw'awaŋŋangusibwa obusungu Abaganda bwe balina ku kizimbe kye yazimba akozesa obukadde obuna obw'ebiseera ebyo, leero ffenna kye twenyumirizaamu so nga ebiseera ebyo yafuna bangi abaakuba enkonyogo. Ssaabasajja bw'awaŋŋangusibwa mu 53 obusungu bw'abayambulira okunyiiga ne bagatta ku kizimbe kye yazimba. Musajja waffe yafuna okwakanizibwa kunene mu biro ebyo. 55 Ssekabaka bw'akomawo kigambibwa nti n'afuluma olubiri nga awotose. Wensimba ekibuuzo kyange wano taata, kubizze bigenda mu maaso ne pulaani namutayiika zozze oyolesa okuva lwakwataddamula. Kiki ekisigala kitudrivinga n'omutima ogw'obumu n'omutima ogw'okwewaayo masekkati ga byonna, kubanga oli Neil Kavuma gwe njagala okugeraageranyako yafugira mu mulembe gwa Cohen ogwali omuzibu ogwali gujjudde propaganda, ogwalimu Abaganda abatayinansa na bugumiikiriza. Bwe nkigeraageranya n'akaseera kano masekkati ga propaganda ow'ebyobufuzi, ebisente ebitambula n'okwagala okwolesa omwoyo gw'obutasiima. Nze ssebo olaba wano ndi omu ku magye agakubira ddala emundu ye ey'oku ttaka yeyeŋŋanga ku kitiibwa kyo, naye teneegomba okumanya omutima ogwo kyekibuuzo kino Omuganda asooka kwerula. Ekibuuzo kyange kyekiri ekyo ekikudrivinga n'osigala nga toterebuse. Nakiwandiise webale nnyo bakubiri mu ngalo. Amanda alikuwa Mustafa muzukulu wa Selemani Ssemakula hivi. Kama wange kino si kibuuzo naye kama wange wali ku podcast ya Solomon Serwanja, naye omuntu yenna bw'aba ayagala okumanya omukulembeze omutuufu, let's say it was a combination of everything. Mu bintu bye lwakubuuza mwalimu ekibuuzo ekigamba nti mu bukulembeze bwo obw'emyaka 12 kiki kye weeyumirizaamu kyoyinza okugamba Abaganda nti nkoze kino? Naye ekibuuzo engeri gye wakiddamu kusaba okibulira abakulembeze bawa, kubanga kyekitawaanya obukulembeze naddala obwa diaspora. Waddamu ekigambo nti mindset. Nkoze ekintu ekisinga obunene kye neenyumirizaamu okutuusa mindset ya Buganda. So mukama wange
nebaza emirimu gyonna owekitiibwa gyokoze naye nsaba abantu badde balabika podcast Solomon Sserwanja bajja kumanya omuntu utya bw'abeera Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya Nalongo Madina Ndagire. Yogera nnyo nnyabo. Erinnya Nalongo Madina Ndagire neddira manga. Ssebo w'ekitiibwa nsaba kubuuzaako tulina abakungu baffe wano eno abaweereza obwakabaka bwa Buganda. Singa omukungu afuna obuzibu oba afuna embeera ey'okusoomoozebwa nadda ewaka ayinawo omukisa gwonna okusobola okuweereza obwakabaka emirimu singa okugeza singa abakawulire ayina omukisa okuweereza nga ku CBS oba ku terefayina oba tulina omukungu waffe wano Webale nnyo nnyabo. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima. Mwami Kaasa ndoza ye Kaasa ow'Ekiwere abuuziza nti awadde ekyokulabirako Katikkiro Paulo Kavume yasoomoozebwa Kabaka nga waŋŋangusiddwa, yasoomoozebwa mu kuzimba Bulange ng'Abaganda tebakiraba lwaki azimba Bulange ayonona ssente ezo. Kaakati nti nno nange nnyina ebinsoomooza nti nkikola ntya, ndooza bwabuuziza. Okusooka omulimu gwonna ogw'omuzinzi, omulimu gwonna ogw'omuwendo gujja n'okusoomooza. Era bw'obeera omukulembeze ky'osooka okumanya nti ogenda kusoomoozebwa. Abatendesi b'omupiira boogera bangi nti bwe bakuwa okutendeka club weetegekera ebintu bibiri: okuwangula ebikopo n'okugobwa. Bw'oba omukulembeze oteekwa okwetegekera ebikusoomooza. Bakatikkiro bonna basoomoozebwa. Kubamu akafaananyi ng'Abazungu bawambye Mwanga. Mu buli ngeri yonna gy'okitunuulira abamu bagaana abaami be beekobana n'Abazungu, naye Obuganda bwali butya Kabaka bamuwaŋŋangusizza ne batakko n'omwana w'omuto wa mwaka gumu nti ye Kabaka. Apolo Kaggwa yali Katikkiro. Bangi bagamba yeekobana n'Abazungu nti yafuna ettaka, naye mu mawanga mangi Obwakabaka bwavaawo ne buviirawo ddala. Yabukuuma atya? Okusoomoozebwa kwe yatamu kwali kwenkana buzito ki? Katikkiro Martin Luther Nsibirwa yasoomoozebwa nga Kabaka Daudi Chwa akisiza omukono. Namasole Drusilla Namaganda n'afumbirwa omusajja Reverend Peter Kigozi. Abaganda ne bagamba gw'oli Katikkiro n'abaki atasobola kukuuma nnono. Namasole naye afumbirwa. Ensasagge yali y'amaanyi, Katikkiro ne bamusuuza n'eddamula. Martin Luther Nsibirwa yazaala omugenzi Waggwa. Omugenzi Waggwa yazaala ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa omuwanika. Okusoomoozebwa kwali kwa ngeri ki? Kabaka Muteesa II yagenda eri Kyaggwe n'amukomyawo n'amugamba wasuubiza kitange okunnyamba, kubanga Ssekabaka Daudi Chwa yagamba Katikkiro Nsibirwa ng'awulira obulamu bumunafuyeeko nti oyambanga omwana wange anaaba alidde eŋŋoma. Ne Muteesa yali akimanyi n'akomawo ku bwa Katikkiro. Yabumalako ndowooza emyezi 2 ne bamutemula e Namirembe lwakuwaayo ttaka okuli university. Bangi kumwe gye musomedde gye mweyagaliramu. Yayita mu kusoomoozebwa kwa ngeri ki?
Katikkiro Michael Kawalya Kaggwa mutabani wa Apollo Kaggwa naye yafuka Katikkiro yagenda e Bungereza n'agamba abafuzi b'amatwale twagala ebintu bibiri amasannyalaze n'amazzi ag'emidumu katono bamulyemu amaaso singa amaaso g'abantu baali bagalya bandigalidde Abaganda ne bamugamba twagala bbeeyi ya ppamba na mwanyi gw'oyogera bya ttaala ekigambo amasannyalaze kyajja luvannyuma nga maze okukolebwa nga bagawulira bwakwatako owulira nga asanyaladde ekigambo we kyava baagayitanga ttaala nti ani ayagala ettaala zino ettaala zetukoleeza buli omu n'alaba kyayagala ne tukutuma e Bungereza n'ojja n'ebyamasannyalaze n'ebyettaala ne bavuma oyo ku mazzi ag'emidumu nti wano waliwo omuntu yenna yabulwa amazzi mu Buganda wali ewagundi waliwo oluzzi nawali waliwo oluzzi nawali waliwo omugga n'olyoka odda byamazzi ng'onooba n'ekyejo olwokuba kitaawo yali Katikkiro kyova obeera ow'ekyejo bw'otyo kaakati awatali masannyalaze ensi ebeerawo ate tuse ku Paulo Kavuma gw'oyogedde ate Mayanja Nkangi ate Mikairi Kintu amasaza abiri agadde e Bunyoro bamuyisa Manju nti ono Katikkiro ye yavaawa ne batwala Buganda nekonjoboka amasaza abiri ng'oli awo otudde ndi gwe Katikkiro yuno yavaawa bamuyisa Manju Mikairi Kintu ate Mayanja Nkangi Obwakabaka buvuddeyo nga ye Katikkiro kabaka akisiza omukono ng'ali naye mu buwaŋŋanguse e Bungereza baamubikira nti Ssaabasajja akisiza omukono n'essimu nemuva mu ngalo n'egwa bwe pu kaakati ebyo byonna nze mbimanyi ate wekitiibwa John Baptist Walusimbi amasiro gajja si ye Katikkiro ebyebugerere mubijjukira si yali Katikkiro mujjukira lwe bampamba oba mwerabidde ani yali Katikkiro se wekitiibwa John Baptist Walusimbi mulooza yali yeebaka nali nzito wekyenkanidde awo nga teyeebaka kale Omuganda agamba nti obwa Katikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu olugero mulumanyi bw'oba oyagala kukola byangu ng'Abazungu bwe bagamba teekawo omudaala otunda ice cream naye bw'oba oyagala okukola ebyannaggwano olina okumalirira okwetikka endoddo n'olwekyo sisobola kuterebuka nti kubanga waliwo omuntu ayogedde kati gwayogedde gwe Mutaasa Kafeero oba gwe Joseph Kawuki gwana gwe Sheikh Zubair Kayongo oba Galabuzi oba gwe Ssaabasumba Ssemwogere gwe Ssaabalabirizi Kazimba Gonzala kubanga kitaawo bw'akwogerako ekigambo mu lwatu omubaka temwamuwulidde ng'ayogera nti kitaawe w'omuntu kitaawe bamwogerako naye ate kitaawo bw'akwogerako ekintu n'ayimirira naga nti banawe omwana yannema omanya nti oli mu katyabo kati gwe si gwe kitange si gwe Namugera Kakeeto akulira ekika ky'omutima si gwe Ssaabasumba Ssemwogerere e Lubaga kati nze mayiga nve ku byankwasibwa kubanga oyogedde erinnya otudde wano oba Dubai oba obera muyitayo mutya Alujuma Ajumani nve ku byenkola kambabuulire abakola emirimu gyonna ne bwe giba gyabwe ku bwabwe gya bwannannyini nga mizito basoomoozebwa ndowooza okufunza okwo kukolera bulungi Man Mustafa Ndugo Olugave yabadde asiima kubanga bambuuza kyendaba nze kyennenyumiririzaamu mu buweereza bwange ne muga nti nfuubye okulaba nti abantu bakyusa endowooza zaabwe tetwagala Buganda erimu bantu beekubagiza nti kubanga tulina ebizibu
okuva mu nkola ey'ettofaali n'okutuuka kati tuli mu kukyusa abantu endaba y'ebintu bategere tusobole okubaako bye twekolera. Buli lwolowooza nti nno olina omuntu agenda okujja okukuyamba osemba. You are the change that you desire. Buganda eteeka okukolera ku bintu byayo kubanga baseesa gwaka omuliro soka gukuma olina jaguseesaamu balandiza kibaze ekiryo bwe kitabala tebakirandiza ate n'omukisa gujjira yeetegese. Kati nze ebbanga lyonna mu bukulembeze bwange gwendaba ebintu bwenti era sagala muntu ajja kunsindira nnaku si lwakuba ennaku tebeerawo. Era bano abaami mbabuulira n'owekitiibwa nakimugambye ejjo mu lukiiko lwaffe omwami takaaba bizibu ne mumaka gammwe bw'obeerawo ng'osinda ebizibu naku n'omukazi akwetamu bw'ova ku mulimu buli naku osinda bizibu buli lunaku. Bayinza okuba bakulusanya ku mulimu leka kuddayo nabyo waka buli lunaku ebizibu omusajja tanjagala tanjagala era Abaganda mbagamba nti obajjale tebatwagala nembagamba babaagala kuki lwaki oyagala bakwagala bw'obeera ku kyalo mu maka geewammwe agakita mwe musooke mweyagale gwe Kasajja David ewammwe ab'ente mwe musooke mweyagale gwe ne baganda bo ne bannyoko n'ekitammwe n'ennyammwe bwe munaba mweyagala baliraano bateeka okubaagala anti babalaba mukuŋŋaanye oba ku Ssekukkulu oba ku Yidi mwenna muzze muli awo muli mu ssanyu muliraano tasobola butajja wali ssanyu bw'awulira embeekulo nga yeeyongereyo nabasijja basobola. Kati ffe Abaganda sitwagala kuddamu ebyo nti tebatwagala babaagala kuki mweyagale. Abachina kakati bagenda okulya ensi ani yasoose okubaagala njagala oli awanika omukono n'ebyo byonna nze ebyafrika bye boogera abaatufuga amatwale tubimanyi nze ndi munnabyafaayo. Actually I'm a political economist. Bw'oba oyagala okutegeera ebyo ebya bafuzi b'amatwale colonialism imperialism mbikuba budinda naye bitugasa ki ne mubeera ku ekyo mu Afrika tufuga amatwale aba bafuga amatwale be baganya okwera ekibuga Kampala. Abafuga amatwale be babaganya okusimba ebimuli oba Abangereza abafuganga wano wetuli be basimba ebimuli bya wano. Mindset change ebintu obiraba otya ebizibu bibaawo bonna babeera mu bizibu n'abasuubuzi be nayise nabo mpulidde mwaniriza omukungu Richard Kakonge batawaana n'emisolo batawaana na biki buli naku baba bakaaba naye obusuubuzi baali babulese. Omanya abasuubuzi abo banzisa abasuubuzi buli lwe mbasanga ebigenda bitya bitutawaanya ebintu bizibu ennaku zino bongera kugaggawala biki ebibatawaanya nze buli bwensanga emisolo batuli bubi tebaagala tukole ogenda okulaba ate yagugomodde ekizimbe ate yazze wali naye kubanga ebizibu ebyo tebakkiriza bibatuuleko tekitegeeza nti bibeerawo. Kati naffe mu Buganda kye tulina okukola saagala byakwata ku ttama saagala byaganda abasajja tebatwagala na bino bina byetwogerako naawe byewabuuziza bano abanjogerako saagala nze kukulembeza ebyo tulina enteekateeka ze tulina. Lwaki omuntu atalina wadde erinnya akumalira obudde Abasi Nsubuga yayogedde Katikkiro kati gwe lwaki otawaana n'omuntu atudde wali ntera okukozesa ekyalo bakiyita Gulama kuba kiriraanye ewaffe bwe twabeeranga abato tubeereka tulengera eggulama nkozesa ekyalo ekyo bakannabukuliro omusajja atudde wali ava kulima gundi kusima ndaggu simanyi endaggu basima nsime ali awo ali agundi kasooli omwoke aseereza kubanga muganda waali eno Ajumbani yamuweereza simuseereza nze mayigo w'omutima nve ku bikabaka bye yankwasa nzire ku musajja atudde katebe ali agonja simanya njogera lugero eki
oba njogera Luganda. Kakati Madina Ndagire ow'Emmamba ate Naalongo ava kulayira mumukubira engalo oyo omukubagenda okuweereza Kabaka. Omuntu asobola okukola ku CBS oba BBS kisinziira ku bisaanyizo. Kuba kati singa ku CBS beetaaga oba omusomi w'amawulire oba akola obwa kitunzi ebitongole nno tubiddukanya mu ngeri ya mulembe mutebi. Era abantu bangi bajja gyendi ne baŋŋamba kati Katikkiro omwana ono amaze okusoma nga nzijayo kapapula kange mu Bulange kambabuulira akaama. Akapapula kaliko okuva ku mmeeza ya Katikkiro bakatya naye nga mpandikira Ssenkulu nti omwana oyo ayagala mulimo bwe gubaayo. Kubanga tetusobola kutondawo mulimo nga teguliiwo. Kakati nga bagenda beetaaga okusoma amawulire nga bamugamba nti omanyi Oluganda nti ye nti wandika ekigambo nti mugagga ng'awandika nti mugaga. Wandika ekigambo nti ttaala ng'awandika ekigambo nti ttala. Wandika ekigambo nti olugero nti olutta nnyoko lwayagaliza muka kitaawo lutta nnyoko ng'awandika lwayagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Omulimu tebamuwa naye nga bw'oba olina obusobozi ng'omulimu weeguli ng'obadde oweereza Kabaka nakyo n'okiteekawo ne tubuuza Oweekitiibwa Nsubuga n'agamba nti oyo muntu mulungi omulimu bagukuwa. Era twagala naffe abantu baffe bafune emirimu. Wuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.